omulungi atulaba nkwaniriza wonna wosinzira okutulaba otukoze bulungi nnyo. Guno gwe mukutu ogwa YouTube ogwa Chabasa giyite CBS FM UG kutusinzira okubaako bye tukuweereza ne tukola ne tuteekako n'olaba n'otugoberera no commentinga no subscribinga no likinga no sharinga byonna obikola bukozi ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube. So nga ate si gwe gwokka, tuli ku TikTok, tuli ku Instagram, tuli ku Facebook, tuli ku X, abangi twalookinga tukyagiyita Twitter, yonna gye tuli mu nteekateeka, ne Facebook gye tuli CBS FM UG kyoteekamu, then noba ng'otukuberera n'okulaba biki bye tukutuusaako. Nze Kanakulya Rajab Bogere, mbeera ne Samson Kiseko okulaba ng'ate tubako bye tuttaanya naddala mu nsonga ey'ebyemizannyo, programu yaffe ŋŋanzi eya sport. Kalaso tuttaanya nsonga, tubako kye tutunuulira ne tuggusa. Olwaleero katuleko ku mpaka eza AFCON ezikutta abantu omugamba, ezikutta kati we tuwogerera zaakatandika naye baaba ebizoogerwako bagamba nti ez'omulundi guno zirabika okuba gumba weke. Za mulundi gwa 34 bwekya zitandikibwa mu mwaka gwa1957 naye baaba abasajja zitandise okubalakira. Omutegesi Ivory Coast ye yagezezzaako okuprovinga nti wadde gwakalubamukko ogwa Guinea-Bissau naye wakiri yagutegula eggolo 2 ku bwereere. Ye n'aba nti emikisa gye egy'okuva mu kibinja agitangaazizza, yeetaaga okuwangula omupiira gumu bwe guti akwalifayinge abeere ng'ate agenda ku luzannya oluddako. Kitegeeza mipiira egyo atunuulidde ku gwa Nigeria gwagenda okuzzaako okuzannya ku Lwokuna oba Equatorial Guinea, omu ku abo amwetaazaako wini, ye akiveemu akwalifayinge. Akatuwe kali be bannaffe Equatorial Guinea omukozesa amaliri g'emu emu. Equatorial Guinea nga bamusoose nayo ye n'agatta Bugasi ng'ayita mu Victor Nsime. Equatorial Guinea yayise muvubuka Ivan Edu. Bingi bye kyalaze. Ekisooka obuzibu bwa ttiimu ya Nigeria bwerina, abasambi abo tebalina kwagala n'omutima tebagulina. Basambi ba mupiira abalina ebitone era abalungi, abatalina mutima na kwagala. Wabalabye be basinze ofuna emikisa emingi mu mupiira ogwo, nekyakwewunyisizza nti Equatorial Guinea yabasoose n'okuteeba omupiira ne balwana bulwanyi okugugatta ate ne batasobola kugwawula. Mu njogera ennyangu oyinza okugamba Nigeria ogirabira mu kifaananyi okubanga Brazil ya Africa. Ensi erina ebitone ebingi naye nga bwe kijja ku results basambi basamba byabwe kunyumirwa bunyumirwa so si kuwangula. Tebalina karakita eyo nti guganye kati katugufuutiike mu mbeera yonna tuguleete nga mubaaya tebakiina. So weeraliikiriramuko bwe bakola amaliri, Cote d'Ivoire egenda ku points 4, Nigeria egenda ku points meka 2. Emikisa giba teginneggula nnyo nti ogenda kuyita olw'ensonga nti ogusembayo tumanya kinaaguvaamu. Ogusembayo gwa Guinea-Bissau osobola okukola amaliri n'oweza points 3, osobola okuwangula n'oweza points 5, basobola okukuba n'osigala ku points 2. Kati Nigeria bwetu bweri erina omugigi gw'abavubuka bolowooza nti basobola okuteekawo embeera naye kikyagaanye, tebannamuka bulungi. Balekisai Wobbi baasiitaanye, ba Chekwezi, ba Victor Nsime bagezezzaako. Edris Ganagwaye tiyamusambisiza mupiira ogwo newankubadde Edris Ganagwaye si waabwe omusambi gwe badde nzijukira ye gundi omusambi Wilfred Ndidi Wilfred Ndidi ya withdrawing okuva mu squad olw'obuvune bwe yafuna sonora abantu abakosezzamu ko makati awo supply eyo, nekitegeeza nti wadde basigaliza kulaba nga batetenkanyiza mu bavubuka be babadde nabo abata performance bulungi. So tusabe ba improve kade ebiri, otherwise azinza okufuuka shock noba ng'ate otidde. Kati twalabye omupiira omulala ogw'abannaffe bannagana. Gana yakubiddwa omupiira Gana okukubwa omupiira nga Cape Verde yekukubwa omupiira birala nnyo. Gana gamu ku mawanga agatiibwa ku lukalu lwa Africa mu kuwangula ekikopo ekyo. Bwe tubala ku kikopo ky'ensi yonna emirundi gye bagenzeeyo byonna Cape Verde terina we baliraanira. Mupiira ebiseera ebisinga mulimu kye tuyita pedigree.
byonna byabadde kudalwa banaffe aba Ghana naye obusajja bwabakutte ne bakuba omupiira mulamba 2-1 eyo no yabadde upset yabadde shock y'olunaku bo tebatawanye nafuna kabonero babakubye omupiira mulamba tebayina kabonero naye Cape Verde otwogere n'obone obusatu kitegeeza Cape Verde yo weeri olwalero jukira bali mu kibinja omuli eggwanga lya Misiri n'eggwanga lya Mozambique. Cape Verde bwajja n'afata Mozambique n'amukuba omupiira mulamba yaba agenze aba avuddewo. So olaba nti yagezeza kuwakiri okweyanguliriza lwakuba omukisa oguliwo gwe gwokuba nti empaka zino bwolaba ebibinja omukaaga ttiimu ezikulembera 2-2 ziyitawo okugenda ku knockout z'ettiimu 12 ne tubanjayo ttiimu 4 okweza ettiimu 16 round gye tugenda kuba gita round of 16 kati ettiimu ennya ezo tuzijja mu bibinja omukaaga baani abakutte ekifo ekyokusatu nga bakuŋŋaanyiza obubonero obuwerawerako kati abanene bano abali mu kwekulula gwe mukisa gwe basigalizza ate ekyo kiba advantage yati gye bali nti omuntu ayinza oyitawo ne points 3 ng'akoze maliri mipiira 3 takubiddwa najja ku knockout n'afuuka tabbu nti abadde mu kusiitana nga yeeterereza mu kibinja najja ku knockout n'ategula abantu ogenda okulaba eyasiitaana atawangula mupiira mu kibinja ali mu bana basembayo ebyo tubirabye ekyokulabirako omuntu kyatalirabira eggwanga lya Portugal liwangula litya empaka za Bulaaya bava mu kibinja nga balina points 3 bakoze maliri gokka ne batabuka so waliwo alawe ekyoyinza ogamba nti ekyeyuniza amawanga gano amanene nti balina at least omukisa omulala ogwaba best lose okulaba nga wakiri tebasigala mu bibinja otherwise omutino gwe batandise nagwo tegubadde muwoomu nnyo. Misiri yakoze amaliri ga 2-2 nga yalwana ogugatta babadde bamututte nga Cape Verde bwe yakoze Ghana kwa 2-1 Sala n'afuna penalty n'agugatta 2-2 tebayimpurensinze nnyo obusajja bwabagabye bwabasambye ndowooza ne kidda mu bwongo bw'abavuka nga Mohamed Salah okubanga balina okuimprovinga ku geemu yaabwe bagenda okubanga ate batunkiramuko bumanya nti oyina Ghana tomanya gwayinza kwesitulirako omunene asigala munene ebitero kibagamba nti enjovu ne bweriko Ghana eggwawo neesigaza mbirize sigala ngulumivu olw'ekikula kyayo nti nsolo nnene Ghana ekyo gikuba Cape Verde gyagikuba tumanya kiddako nalabye Ahmad Kudusi omuvubuka oyo ali mu klabu ya West Ham y'omu ku bavubuka abasinga okubeera ne foomu ennungi teyasabye mupiira gwajjo kyendowooza nti omutendesi mu mbeera yonna alina okubanga ate amuleeta mu geemu egenda okubanga ate eddako so ne Misiri alina okubanga ate yeesitula era bwe butya bweyinza okuyitawo kyenkakasa nti bwe bawangulayo omupiira naddala abakoze amaliri zi Nigeria Misiri bawangula omupiira ku pointi 4 gambye aka best loser ttiimu ennya baba bajja kufuna omwaganya oguyitawo kwesogoluza ate olw'okusirisizaawo byemukwe bitulabye ku mipiira egibadde gyakazanyibwa naye kyenjagala okukakasa abalabi baffe omupiira gwakyuse nnyo tonamenti tugenda kuba kibayita upset tugenda kulabamu ebyekango tugenda kulaba ku ttiimu eziremera mu bibinja abadde balaba World Cup eringa Germany tekyava mu kibinja nga bebawangula ekikopo mu 2014 ne bajja nga ba defending champion 2018 ne batava mu kibinja ne bakoma mu 2022 kata ne batava mu kibinja omupiira gwalaluse omupiira olwayo tegukyali gwa bitone nti osoma olukalala lw'abasambi oli omwesiga ogambe nti kaweddemu omupiira gwa ku kisaawe omupiira gwava ku bantu basse kinnomu abannamunigina omupiira gwa ttiimu kyova olaba tusambira mu systems tusambira mu formation tekyali bitone nti gundi wakabigo otandike kuanalyzinga nti gundi yayungudde abawanvu n'abampi bajja gumu kubanga olaba olw'ensonga nti omupiira gwa system omutendesi system gyaleeta eyinza okukukubya omupiira kati awo we tulaga abasambi olwo tebakyali bankizo nnyo ekiba kimwawula ye club obunene bwayo oba level y'omupiira gwasama nti ono wa Premier League ono wa French League 1 ono wa La Liga ono wa Serie A ono wa Eredivisie yenjawulo league gyova naye abasambi bano olwaleero lwa exposure gye bafuna ne bwaba agenze China ne bwaba agenze Saudi Arabia basigala basambi basobola okwa-outcompeting omuntu yenna kyova olaba mana abadde mu Liverpool ne Bayern Munich asobola okgenda e Saudi kati gwe bwobadde ogeraganya musambi nti awo yo musambi munafu ali mu kaligi kanafu ake Saudi bamane abayise mu ligi zolowooza nti zezisinga bamusanzeeyo
Bakarim Benzema bolowooza badde ku okuwangula Champions League asamba nabo e Saudi Arabia kati omupiira we guli bagalo leta katimu ngaka Mauritania ka Cape Verde ogaba ako kawedda nenga balina obusajja bwe buli obuwarabu kati awo omupiira we gutuuse nenga zona updates ezifa ku mpaka zineza Afcon tujja kwogera okubanga tuzikuwa wongere bwegezi kubanga ate otwettanira ku mikutu gyaffe gino gimukwanira wala digital platforms kugambye CBS FM UG kyotekamu buli wamu. Genda ku Twitter oba X tekamu, genda ku Facebook tekamu, genda ku Instagram tekamu, genda ku TikTok tekamu, eno YouTube otekamu CBS FM UG ne bakuwa kagambo official channel wonyine okutapinga awo nobanga ate otulabo tugoberere bulungi nnyo osubscribinge tubenga twongera okuweereza mu nteekateeka ennungi. Nkwebaza okutulaba ne nkukaberongera okutulaba kuba ebirungi bikyajja tukyafumba tukyateekateeka. Nze Kanakulya Rajab Bogere, Samson Tseka mbeera naye okuteekateeka programu eno. Nkwagaliza obulamu awangaale sebofu bwango.